yali Kadaama mu ggwanga erya Jordan wetwogerera yasitudde ebizimbe mu Kampala. Ngenda kuba nkulekerako emboozi ye munaye ng'akuttotolera wa gye yava, olugendo lwe lubadde lutya n'engeri gye yatuukamu okubeera ng'ate munnange akola ebintu ebyo byonna byakoze olunaku olwaleero. Naye nga mwasiibye mutya mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo. Mbasasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakozesa amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate abafiiriddwako abantu bamwe. Ensonga gy'abagenzi Katonda ajumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakabinganda ssaakaate n'ab'emikwano. Amanya enzo Mumbejja Eyagenda Solo mba ntuuse kubeera nga nkutuusako updates. Kyemma kusaba kiri kimu, subscribe nga tekako akadde oleme okubeera nga ate munange missing out. Yes. Naye ng'ate leero kigenda kubeera kyanjawulo olw'ensonga nti ngenda kuba nkulekerako emboozi ya Kadaama ono. Kimanyi nti abasinga okungoberera wano oba oliawo bakadaama, kale n'olwekyo emboozi ya munnammwe ono butereevu kyemmanyi ejja kubaako naawe kyekyusa mu bulamu bwo ssaakaate oba oliawo ne kyekuyigiriza. Gwe wenna ayita mu kusoomoozebwa kyemmanyi naawe munnange ojja kubaako engeri gy'oyambibwamu. Naye nga sinabeera ng'ate nkulekerako emboozi y'omukyalo ono ategerekeseeko nga Nalutaya Jemima. Butereevu nyongera okubeera nga ate nkujjukiza Haji Mukisa Karim. Haji Mukisa Karim asangibwa Bujuko Mityana Road. Era nga wali ku lurogo wenna ayita mu bizibu eby'enjawulo. Bufumbo bwakyankalana, emirimu gigaanye, oyagala kugenda bweru kwegamba olina embeera gy'oyitamu ekunyigiriza mu bulamu bw'ensi eno. Butereevu ajanjaba ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Osobola okubeera ng'ate omufunira ku nnamba y'essimu 0778929141 ne ku mukutu ogwa WhatsApp. Butereevu kwali nnyo mwekwate tojja kubeera ng'ate wejjusa so ng'ate gwe wenna eyeetaze ekifaananyi eky'omulembe ddala oba vidiyo ey'omulembe ddala. Olina graduation party, olina kwanjula, olina embaga, olina birthday party oba omukolo gwonna ogw'enjawulo. Munnange aba Hypex Studios bo ate munnange we bali ku lulwo. Bano basangibwa wali Najjana Nkumbi okuyinana Cobbins Motel. Era osobola okubeera ng'ate obafuna ku nnamba y'essimu 0754192434 oba 0789343802. Tubeekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa. Kankulekereko emboozi ya mwana muwala ono munnange ate obeeko ky'oyiga. Madamu Eyagenda Solo onansonyiwa munnange okuggyako mu inbox yo. Bannange simanyi na bwe nnyinza kutandika kubanga nze obulamu olunaku olwaleero bwe ndimu nali sibulootangako, nali sibusuubira nga simanyi nti nange ndibeerako omuntu ng'essuubi lyanzigwamu. Naye obubaka buno mbadde nsaba onzikirize mbugabaneko n'abawuliriza abo. Amannya gange nze Nalutaya Jemima, ndi mutuuze awo ennaalya nnyabo. Naye bwe nali nga nkyali muwala muto nga womanyi emyaka emito, emyaka 17, 18, nagenda ne nfuna olubuto nga nsoma. Bwe nfuna olubuto olw'omusomesa wange ewaka kyabayisa bubi era nga womanyi omuzadde yena tayinza kusanyukira mbeera eyo, yasalawo oba baasalawo ne banzija mu ssomero olw'obukambwe obungi. Nabeera ewaka mu mbeera ey'okunyigirizibwa, ey'okuboolebwa, ey'okutwalibwa ng'emmomboze, ey'okwogerebwako, ey'ekisekererwa nga maama taata bonna bali ng'abanvuddemu, famire yonna nga balaba nakola kive nengezaako ne neetonda naye nga balaba kintu kye nakola kyali kibi era nga kituufu kyali kibi naye ensobi yali emaze okubaawo nga tekyasobola kuvaawo. Mukama yannyamba ekiseera kyatuuka omwana wange ne muzaala, nazaala omwana wa bulenzi naye nga naakamuzaala. Maama ne taata bansaba omwana mukwate muweeyo eri kitaawe. Hajati Aisha nga bw'omanyi waakazaala batandika okuŋŋamba mu biseera nga ndi mu mwezi gumu nkyali nakawere. Nempulira nga embeera ensusseeko, nempulira nga ntendewaliddwa sikyasobola kuddayo kusoma, ewaka bamboola, baganda bange bamboola, maama taata bamboola, famire yonna ng'emboola. Nempulira nga amaanyi gampeddemu nga ne gye baŋŋamba okutwala omwana nga bw'omanyi omusajja wano wabanga yakakulimbalimba akulaga nti ajja kubeererawo. Naye bwe nafuna olubuto yandaga naye takyanneetaaga nga siina we ntandikira. Amazima matuufu nange omwana maama namusuulira namugamba kaŋŋende nkole mu kibuga, sijja kulemererwa, nja kusindikanga obuyambi.
era navaawo maama nti atanga tebakkiriza naye nga sayina kyakola kubanga nali nkooye embeera gye nali mpitamu. Ekiseera kyatuuka nga nkwata kkubo nga ngenda mu kibuga Kampala. Waliwo akalimo ke baali banfunidde, kalimo kaali kakutunda mmere mu zino hotels, obuwoteri obutono, nga ntandika kukola. Munnange nali nkolera mu katale k'ekibuye nga ntambuza mmere ne ngamba ate munnaye naakola ki ate era gwe gwali omulundi gwange okusosa okujja mu kibuga. Mba ndi awo olunaku lumu Hajati, waliwo boyfriend wange ow'omukyalo ng'ajja ng'ate musinkane ne Kampala. Saamanya ngeri ki gye yajjamu bae, saamanya kale siyinza kulimba nti oba nali muwuliza naye namwekanga yayaze eggula mmere ng'amaaso nga kuba ku ye. Ne twogera naye olw'okuba nali simuliinaako obuzibu n'aŋŋamba wano tosaanirawo, nze nsobola okutwala ewange jangu nkuwase. Munnange nga bw'omanyi ensonga z'omukwano zino nzibu ng'omuvubuka mpaaza nga nzija ku mulimo. Naye omuvubuka ono nali mumanyi yali wa ku kyalo kyewaffe. Omuvubuka bw'antwala mu kazigo ke, wiiki eyasooka yali bulungi, tuweza omwezi olw'oku mulimu sikyagenda. Manyi nafuna omusajja nnyingidde amaka ate Kampala nteredde. Hajati, musajja wange Kasule yatandika okuba ng'akyuka mpola mpola. Kati ewaka bibagwa mu matu. Ne baba we yabagamba nti muwala wamwe Jemima yeefumbiza. Ate omuntu gwe yeefumbiza mutabani wa John Kasule. Sijja kulimba bwe nali nga nvudde ewaka. Abazadde tebaali basanyufu newankubadde nabagamba nti nali ngenze ekkola. Naye ate kino ekya Kasule bwe kyabagwa mu matu, bantumizaawo mbiro ne batumya ababaka mumugamba ajje. Awo wonna ng'omwami wange tannaba kukyuka nnyo nga nze ndowooza z'embeera z'obufumbo, nakwata ekkubo ne ngenda mu kyalo ne ngamba nze omuntu eyava mu kyalo nga tebaagala nnyo okumanya abazadde bannyiigira tembeera ki. Tuuka mu kyalo, maama ng'ambuuza, Jemima, mu basajja bonna lwaki Kasule? Konza ate maama kiki? Nambuuza wagenda kukola oba wagenda kufumbirwa? Ne mugamba nedda maama, kati nkole ntya? Maama yaŋŋamba kimuweesonyiwe Kasule. Olemedde ku Kasule naye ky'onaalawo ojja kukiraba. Famire ya John si famire ogimanyi, okuze tugibagaana. Famire yo sijaagala. Mu busungu obungi obw'ekitalo ne taata. Maama nga ŋŋamba bw'oba oganya okwawukana ne Kasule wano todda. Era wano tokyalinawo famire. Sikyali nnyoko. Era ono takyali kitaawo. Bannange embeera yansukkako. Nga bw'omanyi omukwano ogwo ogusooka nabagamba siina kyakkola maama. Kaŋŋende mbirowoozeeko. Nga nkwata kkubo nga nkomawo mu maka gange ewa Kasule. Naye embeera yo saaginyumiza ku mwami wange. Tuweza emyezi 5 Kasule atandika okuba nga anyiiganyiiga ebitaliimu. Nga neebuuza Kasule ate kiki? Oluusi takyayagala kunnyega, takyayogera nange. Buli kaseera ndaga nti alina ebizibu bingi, kumbe kyesaamanya nti ate anoonya ngeri gyanneeyawulako. Kasule nagenda okulaba nga atandise okunywa omwenge. Kasule ng'aleeta abakazi mu nnyumba n'aŋŋamba va ku buliri obwo. Ono ye mukazi wange. Ne ŋŋamba kaŋŋumire embere kubanga nali siinawo enzira. Olwo nno. Hajati Aisha nga ndi lubuto. Nga mmaze okufuna olubuto. Twali tuli mu myezi 3. Ne ŋŋamba kati olubuto luno ndutwalewa. Era nkola ntya ne ŋŋamba kaŋŋume. Sikyasobola kugamba maama wange mu kyalo omusajja baamuŋŋamba. Baŋŋamba omusajja oyo mubi muleke ne ŋŋaana. Sikyalina bwenzuukira eka ne mu kibira. Embeera ensuseeko. Kasule n'atuuka ekiseera Hajati Aisha n'aŋŋamba, Jemima oba oganya okuva ewange bajja kuzzaayo mayiti ewammwe. Naye nga neebuuza Kasule, gwe musajja gwe nayagala n'ensalawo nte ne famire yange. Lwaki antuusa mu mbeera eno? Hajati byansuukako.
embeera yansukkako bannange nenkaaba ng'emisana n'ekiro. Kasule n'atandika ng'okunkuba ng'ente. Kasule nga nsamba awatali nsonga ng'ava mu bbanga n'anyiga ng'alinga aliko ekitambo. Nagenda okulanga embeera ennyinza ku mulimu sikyalina wadde wentandikira. Navaayo napaala lwa musajja. Ewaka waganye mu maka mwendi. Siina gwe ngenda kabira nti ye maama nangamba nti mwana wange komaweeka nga siina wentandikira. Wabula waliwo mukwano gwange Harriet gwe nali nkola naye awo mu katale k'ekibuye. Ne mugamba omusajja agenda kunzita. Omusajja nga buli lwankuba ntuuka n'enzirika nga sikyategeera nga bwenzira engulu ate nga siina wakuddukira nzira mu maka. Bannaye ng'oluusi akuggalira ebweru odde engulu kuliko kufulu ng'otuula kabaaza waanaddira munnange ennyinimu akwatirwa ekisa akuggulira oyingire nga nninga embwa. Harriet yaŋŋamba jangu obeere ewange naye yali tamanyi nti ndi lubuto. Bwe ntuuka ewa Harriet n'ambuuza bannange Jemima ate oli lubuto nkuyambe nnyambireko n'empeekera nze abantu b'embuto nga sibasobola. Ne mugamba Harriet munnange kati gwe maama gwe taata gwe buli kimu gwamanyi bw'ogenda okunnyamba naye nnyamba. Nsobola okuba nga nva mu mbeera eno kubanga simanyi bwe ŋŋenda kugiyitamu. Nabeera ne Harriet okuva ku lubuto nga luli myezi 6 nga nvuddewo omusajja mpaka lwe nazaala. Harriet nga yandabirira mu buli kimu naye nga naye yali yeeyiya bweyiiya. Banga wekituuka nenzaala bulungi omwana wange ow'obuwala. Harriet n'aŋŋamba kati ozadde ozzaako kirwa kitokwata omwana n'omutwala ewa kitaawe Kasule. Ne ŋŋamba naye mukama nze nazza gwaki. Ne mugamba Harriet omwana mutwala nja mutwala naye kasooka aveeveemu. Harriet yambeerawo egyo emyezi egyo bwannakawere. N'aŋŋamba naye waliwo kampuni ze tuwulira ezitwala abaana ebweru lwaki togenda ebweru n'okola. Ne mugamba kati ŋŋende n'akaana kano. N'aŋŋamba katwale ewa kitaawe waako. Ne mugamba omusajja yanguba nga olaba ayagala kunzita busa mwana gw'atatte. Harriet n'anoonyereza buli wamu mu bitongole bitwala abaana ebweru. Eyo mukama gye yayambira n'abaako ekitongole kye yagwako kye sandyagadde kwatuukiriza amannya wano nga kitwala abaana ebweru abaasoma n'abataasoma era nga kisobola n'okuyamba ku oyo atayinaawo ssente n'ogenda then bw'otuuka eyo n'osasula ng'omaze okutandika okukola. Harriet ng'abingoberako nga neetikka bukolokolo nga ntwala ku kampuni era sijja kulimba. Baabingoberako bulungi byonna nga ŋŋenda Jordan. Mukama namwebaza ne ŋŋamba kenvudde Uganda kankole obutaweera kankole kufana kuwona ndabike nga nkyusa obulamu bwange. Era ng'ekiroto kyange kyali kyakulaba nga ndabirira obwana bwange ate oba n'okuddayo neetondere maama naye nga nina kye mmulagawo. Bwe ntuuka e Jordan onansonyiwa simanyi kunyumya mboozi eno nga sikaaba kubanga bye nayitamu e Jordan bingi byali bingi nnyo. Bwe ntuuka e Jordan ntandika okukola ennyumba y'omuwarabu gye nafuna. Ennyumba oba ngiyita ekiyumba yalimbi nnyo nze nali manyi ŋŋenze mukisa kumbe ŋŋenze mu kikolimo. Olwo ŋŋendedde ku looni ya kampuni nga baŋŋambye nina okusasula sente za kampuni ezo mu myezi 6. Sente ezinaddako olwo ziryoke zibeere ezange. Nagamba kankole naye ennyumba eri yali nnene nga mulimu abantu bangi. Mwalimu ku baana abato 2 abakyali mu myaka emito. Omu yali mu myaka 3 omulala ng'ali mu 1.5 nga mulimu n'abavubuka. Then ne nannyini makase maka ne mukyala we. Ngamba kambeerewo naye omukyala nannyini makaago oba mukase maka ye mu butuufu teyansiimirawo
ate abavubuka abaana be bo baali banjagadde nnyo kubanga buli kye baŋŋamba nga nali mwetowaze nnyo, jjukira ensi mwendi si yaffe, nga buli kye baŋŋamba okukola kye mbakolera. Kati ne basalawo banfuule ng'owaabwe ne banjagala abavubuka, kumbe maama kyamuyisanga bubi. Omukyala kyamuyisiza ddala bubi ng'agamba lwaki abaana be banjagala nnyo nze Kadaama nga mboola. Naye ng'abaana bamulaga sirina buzibu olw'okuba omwana yagambanga kati nonjoleza kuzina engoye ngololeraako, kati nga bw'alaba obikola simanyi kyagendanga mu birowoozo bye. Omukyala kyamuyisanga bubi ng'ayomba nnyo, naye nga neebuuza ensonga emuyombya ate nga gy'emirimu egyantwala. Sijja kulimba ekiseera kyatuuka ng'oyo omukyala tayagala ntuuleko wadde eddakiika eziwera 5. Yanzuukusanga ssaawa 10 nenkola nga nnyimiridde awatali wadde okutuula. Ssaawa z'ekyemisana ne zituuka nga siyinza kulya, ng'ayagala mbeere nga nkola bukozi, nga n'emirimu egiteetaagisa agikutuma, nga waakiri agamba genda olongoose waggulu wa siiringi. Nga buli kaseera yaawulira nga bwe ntuula kimuyisa bubi kubanga nali muddu mu maaso ge. Bannange nakola, bannange ne ŋŋamba kankole. Naye nalina akatambuzaako emyezi 4 ne mpulira ng'embeera ennyinze, nga mpulira naye sikyasobola. Nga mpulira bannange ebinyinze ngenze kufa, nga nze ne bwe ndwala tebampa wadde akapanado, tantwalako wadde mu ddwaliro, nga ye takikkiriza nti nange nsobola okulwala ng'abalala. Omukyala nga n'akookulya mukwano tanzikiriza kukalyako. Sijja kulimba embeera yansukkako, nga waakiri olina kusobeera bye balese ku masowaani olyoka olya ku ebyo. Hajati embeera eno yampisa bubi, hajati nakaaba emisana n'ekiro nga nkaaba nejjusa lwaki najja. Nga bbaawe tanninaako buzibu n'omulundi n'ogumu, naye nga nkaaba nga amaziga kyekyemisana kyekyegulo, ng'omusajja amubuuza kiki, lwaki tomwagala? Ng'omukazi agamba olayika naawe omwagala, kati nja mutta aveewo. Nga buli lwamala okuyomba ng'ate ekisinga okuneewuunyisa lwayombye ennyo ng'akwata emmere ng'agimpa, omutima gwange gwesikanga ne ŋŋamba twalinawo pusi ewaka nga njiwa emmere eyo. Empusi olwalyanga ku mmere nga pusi ekalirawo ng'efa ne mmanya nti obwo butwa. Yakikola enfunda eziweera ddala 4 era pusi 4 zaafa. Mba nnongoosa, jjukira mu kulongoosa nakosanga liquid soap yaseerera. Omu ku baana abato ng'akkirira amadaala, ate abaana baabwe nga tolina kubaboggolera, olina bawembejja, ate ndi wala. Ne mugamba tokkirira wano njiyeewo amazzi, njiyeewo liquid soap ojja kugwa, ng'omwana akkirira bukkirizi madaala. Omwana olwatuuka ku liquid soap, omwana w'omugagga ng'aseerera ng'agwa ekiga ekiyitirivu. Omwana ng'akubawo omutwe, omwana ng'atandika okuvaamu omusaayi, omwana ng'atema omulanga omuyitirivu. Omukazi agenda okuva waggulu okutunula wansi nga nze ndiyo n'omwana, n'amanyirawo nti omwana wenze musse. Bannaye nga sirina bwe nneewozaako nakkiriza, kubanga bulijjo yali aninako obusungu okuva olubereberye. Mukazi nankuba bubi nnyo, omukazi nancunya nansambasamba, natuuka n'okusindika nenva ku madaala nengwa wansi ewali emitayimbwa. Teyakoma ku ekyo omukyala oyo, nantwala ku poliisi, n'agamba omukwala ono abadde ayagala kunzitira mwana. Nenneewozaako bagenda otuuka ku kamera, nga kamera kyenjogera ge mazima. Amazima amatuufu nali sisobola kudda mu nnyumba eyo. Poliisi yasalawo enkuumire ku poliisi wennyini awo. Tuuka ku poliisi, nsangayo bawala bannange nga bambuuza kiki, mwalimu Abannayuganda, Abannakenya, Abatizeedi, Abafiripino, nga nsi za njawulo. Abo n'abaali bazokola obwa Kadaama. Poliisi yatukuuma okumala akaseera akawanvu. Twagenda okulaba nga tewali kuyambyo wadde n'akatono. Twali abawala 5, abawala nga baŋŋamba naye omanyi
Lwaki tetuva ku poliisi wano ne tugenda ne tuyiiya obulamu? Ekirungi tetwali basibe, baali batukuumiddewo bukuumizi. Nga tukola obukujjukujju bwonna obwali busoboka nga tuva ku poliisi, nga tusalawo tugende tuyiiya obulamu ku street za Jordan. Bannange atagendanga ku kyeyo, toyinza kutegeera mbeera eri ku kyeyo. Naye bannange twabonaabonera ku street za Jordan ng'omulimu gwe tusobola okukola gye bayita egyakagwirawo. Waliwo omukyala nga naye alinayo abawala abalala nga yalinga boosi. Omukyala oyo ng'agamba nti mujje nze nja basuzanga, mujja gendanga mukole ze munaabanga mukoze, ng'ate nze mujja nga munsasula ez'okubasuza. Omulimu gwe twalina okukola gwali gumugoka, essaawa eyo gwali gwa kwetunda. Embeera yali mbi nnyo nga gye nkomeza, kubanga leero omusajja omumpi yajjanga n'akugula. Enkya omuwanvu najja, duli omuddugavu najja, buli omu yalina bwe yakola. Buli omu alina ekikula kikye, buli omu ng'akuyisa bubwe. Ng'obeera mu mbeera ey'okunyigirizibwa naye nga yakuguma bugumi, olw'okuba nti baali batuwa akasente ak'okwebeezaawo nga bwe tulaba ekinaddako Mukama bw'anaatuyamba. Nabeera mu mbeera eyo Jordan okumala ebbanga eriwererako ddala, naye nga kye nnina kukola kuwaayo mubiri gwange okusobola okubaawo. N'oluusi abatugula babula, olwo tafunya kugula tojja kulya. Naye olunaku lumu mbandi ne bannanga abo 5 twali twafuuka kumpi ba Luganda. Ng'abaawo omwami ng'asuula wareti nga tugironda, naye nga ffe ekigendererwa kyaffe tugamba waakiri ne bw'anaatuwaamu ez'okulya olunaku olwo. Kubanga mu pamiti omwo mwalimu ebiwandiiko ffe bye twalaba nga byali nsonga nkulu oba oliawo eri nannyini byo. Ekyamakulu kye twasinga okukola nga tujjamu ennamba y'essimu nga tumukubira. Omusajja ng'ajja nga tumugamba twagala kya bulonzi mwayidye, era ng'atwebaza nnyo ng'asanyuka kubanga tubadde beesigwa. Abadde naye tamanyi kiddako, yali driver naye nga Munnayuganda. Omusajja oyo ng'atubuuza mubeerawa, nga tumugamba tubeera wano tweyiiya. N'agamba kale, ng'atuwaayo zaatuwadde n'aganja kujjanga mbalabeko. Omusajja nga addamu akomawo nga wayise ennaku. Kati omulundi ogwalinga ogwokuna oba ogwokutaano nga zaayitiddewo, n'atubuuza naye mulimu ky'omutuufu gwe mukola. Ne tumulombojjera ennaku yaffe buli omu mu ggwanga gye yava, ennaku gye tulabidde Jordan, ebizibu bye tusanze. N'atubuuza mu abaana abawala muyinza kubeerawo mutya wano e Jordan nga temuyina mulimu gwa nkalakkalira gwe mugamba nti guno. Mukimanyi nti omulimu gwe mukola guyinza n'okubasibya kubanga mugukola mu bumenyi bw'amateeka. Tetumugamba ate tukole ki? Tetulina kyakukola. Sajja ng'agamba nti waliwo omwami gwe mmanyi ali eyo mu nsi y'ewaffe, lwakuba nti nze mbadde sirina buzibu bwe naafunye, naye buli amukozesezzaako amuweera bujulizi kye mmanyi nammwe asobola okubayamba. Nga mubuuza, mwami ki gw'oyogerako? Era ayinza tuyamba ati? Ayinza tuyamba ne tuva gyonna ne tudda ewaffe kutufunira mirimu? N'atugamba ensonga yonna, oba oyagala kufuna mulimu, ne oba oyagala kufuna butuuze, oba oyagala kuddayo Uganda, ensonga yonna mumukubire. Ne mulemerako ne mubuuza, ani oyo gw'oyogerako ogamba Haji kyoyo? N'aŋŋamba bamuyita Haji Mukisa Karim. Atuwa nnamba ya simu. Sijja kulimba, nze omulimu gwe twali tukola ogw'okutugula nali nagukoowa. Bwe nafuna ennamba ya Haji Mukisa Karim bannange, namukubirawo essimu maziga amayitirivu, ne mulombojjera ebizibu byange byonna, ne mugamba ndi eno ku mawanga. Haji Karim osobola okunyamba, kale waakiri ne nfuna omulimu, ne mbaako kino kye nkola, naye omulimu gwe nkola. Haji Karim yambuuza ekintu kimu, nti bakuyitaani? Ne mubuulira amannya gange. Haji n'aŋŋamba tofaayo, genda kusomera dduwa, bw'obadde oyagala mulimu ogenda kugufuna. Sijja kulimba, Haji ati nali sikikkiriza.
nga ndowooza byakusaaga oba kunzambuza maanyi ne mbuuza kati Haji kyetaagisa ki nkole ntya n'aŋŋamba ggwe sirika beera wooli linda bulinzi. Era munnange nga bulijjo olunaku bwe lwakya nga nzirayo ku kkubo neerenga ate naakola kikwanke kaali akalimu nga wajja omusajja era nga bulijjo abaatugulanga ono yali wanjawulo baali bamuyita Najibu era nga naye mmanyaze kungula nga mbuuza bakuyitaani nga mugamba nze Jemima n'aŋŋamba naye toyina mulimu gw'osobola kukola ne mugamba siina mulimu gunyiza kukola kubanga saasoma ate saawa eno mbeera gye ndimu kati neeyiya bweyiya siina mulimu n'aŋŋamba naye ng'oyagala okukola munaye nga Najibu mugamba njagala okukola nambuuza mirimu ki gy'osobola okukola ne mugamba gwonna nsobola okukola emirimu gy'ewaka naye nga jjukira nze nali njogera bwogezi nga simanyi nti wanaavaayo kanti konna kubanga omuntu atamanyi azze okungula ŋŋamba nti alina omulimu era nga nsuubira omulimu gwayinza okuba nga ntwalira mpozi kungula nga mbeere nga nkozesa bukozesa jangu ogenda kutandika okuba ng'okola nga bakusasula dinaali 5 buli lunaku saakikkiriza. Nakwata essimu ng'omusajja Najibu amaze okugenda nenkubira Haji mu kisakarimu ne mugamba Haji omwami bamuyita Najibu abadde azze okungula naye aŋŋambye bw'ati ne bw'ati aŋŋambye agenda kumpa omulimu Haji n'aŋŋamba nze nakugambye edduwa zange zikolerawo n'aŋŋamba naye omwami oyo yagambye agenda kuwa mulimu naye si mulimu wabula yakwegombye ate teyakwegombye mu ngeri mbi ayagala kufuula mukyala we n'aŋŋamba naye genda bwe ntunulamu wano si musajja mubi genda yagenda okutuusa ku birooto byo yankubira ku makya n'aŋŋamba oliridda wa nali nkyebase n'omukwebaka ne mugamba mbadde nebase sijja kulimba nga musisinkana omwami antwala kumbe Najibu yali mwana wa munene mu gavumenti yeeri Najibu nga ntwala ku maka oba nkiyita ekizimbe kalina nga nnene nga yakula neewola nga mulimu abantu ab'enjawulo naye ngenda okulaba nze gwe baleese ng'omukozi n'aŋŋamba wano wogenda okukoleranga naye nga ndaba tankwata nga bantu balala ne tusooka tubeerawo okumala akaseera nga nsasula wiiki eyasooka saakyatuuka n'aŋŋamba mbadde nsaba obeerera eddala wano sijja kulimba hajati yamala omwami ono Najibu nanjatuulira ekyamuli ku mutima n'aŋŋamba nti ggwe saagalanga kookole naye ndaba nga ggwe mukyala w'ebirooto byange kyamazima nali sisobola kugaana wabula nawunga nga sikikkiriza ne ŋŋamba nze abadde nga masiikiini yankubira Haji mu kisakarimu amugamba Haji ensonga zizino na zino n'aŋŋamba tobaako mukisa gw'oggalira wabweru omwami oyo nakugamba talina buzibu ate akwagalira ddala omwami bannange ng'atandika kunnyanjula mu famiri ye yali tamanyi na Africa nga tebagijjangamu era bonna baagijjamu ku lwange olunaku lwe nabagamba nti njala kuddako Africa ewaffe Uganda ne bagamba tulina okugenda mu Africa naffe tugirabe naye nga ne gye mbaleeta wafaanana ki nga siina nawe ngenda baleeta nti waawano wabula olw'okuba nti nali mmaze okufunamu ku busente nga nina omwami alina ssente twakola enteekateeka bulungi ne tujja ne baganda be famiri abamu ne bajja etubaako hoteli mwe twapangisa mwe twasula Haji Karimu yandagirira bulungi nnyo ewuwe ne nkwata ekkubo ne ŋŋendayo we natuukayo n'aŋŋamba mwana wange Jemima ekikubonyaabonya kiviira ddala ku maama wo yaŋŋamba maama wo yakola ensobi naye yagikola mu butamanya n'aŋŋamba maama wo yagenda n'akola ensobi n'akugaba etali wammwe n'aŋŋamba toli mwana wanju eyo gwe nju gy'olowooza nti ye yammwe byansukkako byansobera ne mugamba kati Haji ngenda kukola nti n'aŋŋamba kola ekisoboka kyonna oyogere ne maama wo akulaga effamire yo ne mugamba Haji ebyange byonna nabikugamba maama yanzaalukuka ngenda mutambaala ntya n'aŋŋamba ngenda kusoma dduwa ogenda kusindika omubaka oyo ajja kukuleetera maama wo mwogere mu mirembe oba kisoboka nange omundeetere wano mujjukize bulungi buli kimu ajja kukutwala ewammwe
ngambako omubaka gwentuma agende eri maama amundeetere twogere, waliwo ensonga zenjagala twogereko. Maama bwe yankubako eriiso bw'ati nga takikkiriza nti yenze kubanga ebbanga lyali era yakaaba nnyo. Naŋŋamba mwana wange nali manyi wafa, nali manyi wazaawa, nali manyi wabula, nali manyi ensi yakumira, nali manyi waggwawo mwana wange. Ng'akaaba nnyo era nga yeewuunya nnyo okundaba ate nga ndi mu bulamu obw'enjawulo nga nakyuka. N'amugamba nti omwami gwe wasooka okuganza tewamanya nti yakuleka n'olubuto n'oyingira mu maka ate gano n'ozaalirayo omwana ono. Era ne mutuuka n'okuba nga mwamugobaganya, naye ate obuzibu bwava kuba nti wamugaba etaali waawe. Maama yatulika n'akaaba nga yali takyabijjukira nga takisuubira. Nanga mwana wange ensonyiwa, ne mugamba maama sirina buzibu, kwe kumwanjulira ne mugamba nafuna n'omwami bamuyita Najibu. Ne mugamba era bonna bazzewa naye nadde sirina ngeri gye nnyinza baleeta waka nga mwali mwangoba. Maama ne yeetonda. Maama nga tugenda nga ntwala ewaka nga bigitira mu taata olw'okuba nti nalinamu ku ssente nga basanyuka bannaye mwana waffe okomyewo kati nali ninamu ku ssente nga maama ne taata wange oyo omukuza nsalawo nga mbazimbira amaka amatiribona. Ne mu kika gye bantwala nti ye waffe tebanneegaanako yadde era banyaniriza bulungi nnyo, nabo ne mbazimbira amaka. Kale kwegamba obulamu ne bukyukira ddala era nange wano e Uganda essaawa ya leero ninawo bye nneekoledde. Nsobodde okuba nga nzimba apartments mu bifo eby'enjawulo. Nina awo ennaalya ninawo apartment, ninawo awo Entebbe ninayo apartments 2, ne Kansanga ninayo apartments, ne mu kibuga wakati ninamu akeedi gye sandyagadde kwatuukiriza amannya oba oliawo. Ebyo byonna mbituuseeko olw'amakula ga Hajji Mukisa Karimu. Newankubadde nga nali mu mawanga, edduwa yasobola okuntuukako netereeza obulamu bwange. Bannange buno obubaka mbadde njagala mbugabaneko eri abo abasisita bange. Buno obubaka kyemmanyi busobola okubaako gwe buyamba ng'abonaabona ng'essuubi lyamuggwamu. Nze nali mmanyi nkomye. Tulina omwana omu, nkiddamu tulina omwana omu n'omwami wange Najibu, naye obulamu butambulira ddala bulungi kubanga tuli bafumbo ab'empeta. Neyanziza nnyo neyanzege Hajjati Aisha omukisa guno gumpadde maama. Nga wenna atawanyizibwa amagini oba endwadde ez'enjawulo ekyeyo kikalubye, oyagala kugenda ku kyeyo wabula nga viza egaanye, ebintu byesibye oba obufumbo buyuga, kankwanjulire Hajji Mukisa Karimu omusomi w'edduwa agenda okusumulula byonna ebyesibye akuggyeko ebisiraani. Asangibwa Bujuuko Mityana Road era ng'ajjanjaba ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Qur'ani. Amwetaaze mukubire ku namba y'essimu 0778929141 nga ne ku mukutu ogwa WhatsApp kwali butereevu. Tinno sangula amaziga omunoonyeeko tojja kwejjusa.